Yes, butevu nkwanisa ku Abadde TV yujingina kusaba subscribing ate liking video eno. Sigala nga following Abadde TV gitwanisa updates ezigina value nsonga za muzimu ngenda kuba nkuwa details masawo. Omuzimu gukoze ki abantu bannange kiri mu Uganda bagamba Uganda olimwa subscribe bambi buba oli mupya. Best friends agenda kubaddamu kulagibwa bambi ku YouTube akadde kona gowe nango oli mwagazi nnyo wa best friends wa Romantic bambi kino kikwatako olunaku olwokusatu ngenda kuzza omwezi ogw'omukaaga best friends agenda kuba akomawo era agenda kuba oddamu okumoota obuliro n'olwensonga bambi tolina kusuba ajja kuba munyuvu nnyo tugenda ku season ya kusatu egenda kuba nkambwe nze nja kuba mbazi updates zikwatagana ku best friends osobola okungobera wali ku KRTV Uganda nawo ne KBTV updates nziteekayo ate sigala nga following Abadde TV wano mba updates ez'aba celebrity mba n'amawulire agaba celebrity bo ab'amaanyi kusana moli agaba gakaguwaawo Abadde TV subscribe omwami ogolengera mu kifaananyi nebana ekiri mu Uganda olimu omwami ogolengera mu kifaananyi bamuyita Katongole Isaac myaka 28 egy'obukulu omusajja abeera ali bitundu by'emukono omusajja yabadde agenda n'akanga abantu nabba abantu kw'ossa n'okkuba abantu n'abula okubatta balumiriza nti omusajja yalina omuntu gwe yatta mu bitundu by'emukono seeta abadde ayambala ekyambalo ky'olengera mu kifaananyi nga alinga omuzimu n'agenda n'ayingira mu maka g'abantu n'agamenya kati bw'ayingira munda abantu bwe bamulaba basinga nga badduka budusi nga bamulekera ennyumba nga asooka ng'abba ebintu nga bw'ayagala kwegamba ng'ayera ennyumba yonna n'alyoka abba ebintu byonna omutandi kulekamu wadde kantu n'akamu bagamba nti ebintu byasinze okubba kubaddeko TV laptops kwosa n'amasimu ng'alumba ennyumba n'ayingira mu nnyumba munda oluba okuyingira mu nnyumba bw'ati munda abantu nga beekanga babasanzemu bannyini nnyumba nga beekanga nga babuna emiwawo ng'ennyumba bagimulekera omusajja ogwingira mu kifaananyi poliisi emaze n'emukwata ku luno biganye kuno byakambidde byabadde yategese byakambidde bamukotte wali bitundu by'emukono myaka 28 omusajja oyo gwingira mu kifaananyi myaka 28 niba naye si kyangu abadde abba abantu naye ku luno yagenze okubba omugagga omu bitundu by'emukono n'ayingira bulungi amakage yabakanze naye omugagga ye yaganye famire ye omukyala n'abaana badduse ne bafutuka mu nyumba ne badduka ebweru naye omugagga yabiganye nagaa kati guno omuzimu nteeka okukwata omugagga oyo baali bamugambako nti omuzimu gutawaanya abantu abadde asinga kubba abantu nnyo ab'omu bitundu by'omukono seeta mukono nga mukono ina yamutabaala ng'abantu bamanyi nti mu bitundu by'emukono mulimu omuzimu kumbe muntu yayambala ekyambalo kyakoze abantu bana yabbye abantu omwami oyo abbye abantu abbye ebintu babadde abitunda naye poliisi etegeeza nti egenda fa okulaba nga agitwala yonna gye yatunda ebintu poliisi egambye agenda fa okulaba nga bategeera wa wabadde atunda ebintu omwami oyo abadde abba abantu nga yeefuula omuzimu omugagga ku luno yabiganye gwabadde alumbye ekiro ekikeesezerwayo abadde alumba abantu ssaawa nga 5 ez'ekiro ssaawa 6:5 awo nga watera okulumbira mu maka g'abantu n'alinnya ebikomera nagaa n'amenya oluggi ebiseera bisinga nga abamu abasanga mu bikomera byabwe oluusi ennyumba zikyali nzigule kati nga oluba okuyingira wati ekikomera abantu nga bafuutuka nga badduka mu kikomera nga bagenda ebweru nga walyoka ayingira amaka ng'abba olumala okubba ng'afuluma jukira bali babeera batidetideda nga bagenze dda nga balina wala ng'afuluma ng'agenda ng'atwala by'abaatutte era aliwo omutuuze alumiriza nti yamubbako $5,000 yayingira mu makaage yayingira mu kikomera mizigo ekikomera nga mulimu emizigo kati yabasanga mukazi wattu ali mu kufumba wabweru maama omukazi yadduka ennyumba yagireka nzigule n'afuluma ekikomera jukira aliwo yekayika nga baneyiba be baali bagenze ku mirimu zali ssaawa nga 5 ez'ekiro ng'ali mu kufumba yali ava kukola oluvannyuma yadduka n'amulekera ennyumba nga nzigule ekikomera nga temuli muntu yenna alimu ng'abaddemu yekka ng'afumba yalina $5,000 bwe gyali kasitandi ka TV yadduka nazo omwami oyo yakuliita nazo kw'osa ne laputopu ye yadduka ne $5,000 kw'osa ne laputopu y'omukyalo oyo
naye poliisi emaze nemukwata. Omugaga gwadde agenza okubba yabiganye ku namutabukiri namukwata agenza okumuggyako ekikokkulu nga muntu ali oligino nga si muzimu. Mweraba.